Oluguudo olwogerwako luva Kabuusu okutuukira ddala e Lweza era nga lubadde lussa abantu abaluliraanye enfuufu. Abamu batuuse n'okwabulira ebizimbe byabwe. Abaddukanya disitulikiti y'e Wakiso nga bali wamu ne KCCA bali mu nteekateeka okukola oluguudo luno wabula nga wabaddewo kalumanywera ku nsonga y'okuliyirira abagenda okusengulwa. Waliwo olukiiko olukubiddwa e Bunnamwayo olwaleero okutunula mu nsonga zino. Kulambiro era ne bakkaanya nti tugende mu maaso ne Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika ayagala wabeewo obwenkanya mu kusasula abantu abagenda okukosebwa oluguudo luno, ekintu KCCA kyetayagala kukola. Ate era mukimanyi bw'obanga wasomako ku kye bayita project planning nti tetwandize mu community ffe ng'abakulembeze kutegeerera kumu n'abantu be tutwala. Twandadde tulina ebintu bingi nnyo bye tubabuuza bye twamanya edda bye tutannamanya. Kikyensaba nti olw'okuba oluguudo luno lukulu nnyo ekyokulwagala lukolebwe kyatuuka dda, naye ng'ekisingamu obukulu yadde tulwagala lukolebwe wandibaddewo obwerufu, kubanga ensimbi z'omuwi w'omusolo tuvunaanyizibwa kyenkanyi. Naddala oluguudo bwe luba lukoleddwa mu Wakiso tuvunaanyizibwa kyenkanyi ku nsimbi z'omuwi w'omusolo. Yatwala ebyenkulaakulana mu KCCA Charles Tumwebaze agamba nti abantu kibakakatako okuwaayo ettaka okukolerako ebintu ebikulaakulanya ekitundu nga nabwe kityo ekitongole si kyeteefuteefu kusasulira buli omu. Kati tugenda okwesanga nti bwe tugenda okulayira buli omu sente ze tezijja kumala. So kyetuvanga tugamba nti mu kukola amakubo gano kati kyetugenda okukola abantu batuwe ettaka, naye bwe tusanga nga either ekikomera ky'omuntu oba ennyumba tetulina ngeri gye tusobola okugyewala, then ejjo kubakola ki ejjo okulayirirwa, naye eby'ettaka tusaba abantu batuwe ettaka nga tetulina kye tusasudde. Abatuuze baliko kye boogedde ku nsonga y'okubasengula nga tebaliiriddwa. Emmaze kuno kintu kituufu nnyo kubanga kali nga faamu abakulidde kuno jjajja wange yafa talabye ku koolansi ne taata wange n'afa talina ku koolansi, naye KCCA bwe banga evuddeyo ne Wakiso nga bakwataganye tuwone ekizibu tufune ku koolansi, tekibadde kibi ekirowoozo ekyo. Kulaakulanya ekkubo tekitegeeza butasasula bannyini kyo, kuba abantu si be bakoze ekkubo, gavumenti yerikoze eki yerikoze kiba kitegeeza tiwaba bakoledde ekkubo tebalina banyigiriza. Ojja kwesanga bamenya omuntu ayazimba okumpi akayumba ke kavuddewo ate nga bakamenye tebamuwadde wagenda kudda. Waliwo abantu abalina obupoloti bwabwe kuno bakola eri Entebbe Express, abamu ne bagulayo ne babasasula, naye kati oyinza ganti wano okole nga tosasudde bantu, gavumenti efunamu. Kituufu tugenda kukulaakulana, naye ate bwe tubanaakulaakulana KCCA ennyini ejja kujja engerekera omusolo nze nga nannyini Kagala Gika abadde awa layisinsi emitwalo 5 mpe layisinsi ya mitwalo 10 bafunamu naffe tufunamu. Enteekateeka y'okukola oluguudo luno egendereddwamu okukendeeza omugotteko gw'ebidduka n'okwanguya eby'entambula.